njagala mumpite mukwano gwange Levixone waliwo ne Disire Luzinda waliwo mukwano gwange Sam wa Mighty Family ngenda kumutaginga ngenda kutaginga mukwano gwange Mr Henry ngenda kutaginga Big Eye abantu bonna abali bavuze ku manyo buli oyagala omukazi akusinga obukulu oba ovuze manyo ago mazima omanya mazima ate mu nsinga Uganda abantu nga baagala okwogera obulimba n'okwogera ebibasanyusa wabeerawo Dr. Tiamala jane njogera amazima ate abantu bampuliriza era ennaku z'omwezi nga 9 December ku Stetala Bonita tulina show y'engalabi comedy and fashion ennaku z'omwezi nga 11 ku Tavern Woods wali Kabuusu tulina comedy engalabi abanopo aba opposition aba government mwenna mujje tubisane mujje tuerageko mujje tuseke mujje tunyumirwe Levixone simanyo babagala ne Disire wabula katukitwale nti Levixone ayagala Disire oba ne Disire ayagala Levixone what they are doing is wrong kubanga abantu batandise okuletereza ebintu ebipya bebayita new normal bye bintu batandika okuletereza ne tubitwala ng'ebyo nga batwatandika okutambula ne mask edda mask zabanga zabasawo bokka bali mu theater nga yatambula nga yitaddeko mask naye kyatuka ekiseera nga buli muntu alina okwambala mask bw'osoma Bayibuli Pastor Asha yajja okunyinyonnyola naye mulimu cases ntono nnyo w'osangira ng'omukazi asinga omusajja obukulu kubanga ekisooka emyaka 10 emyaka kikulu twogera ku time is so vital omuntu akusinga omwezi gumu aba akusinga obukulu n'okutegeera ne experience mu bulamu omusajja atuulako vision omukazi atuulako mission amazima bwe gali bwe gatyo omusajja atuulwako vision omukazi atuulwako mission kakati mission bwe besinga vision obukulu tugenda funa obuzibu bwabanga omusajja asinga omukazi obukulu obuzibu obugenda okubeera awo tobumanyi na kubumanya ze marriage zolaba ezigenda okwatika buli kaseera imagine Levixone ku myaka gy'alina atandika atya okuwasa Disire ogwo mukwano kubanga Bayibuli egamba nti oyo alaba omukazi ow'okuwasa afuna okuganya mu maaso ga Katonda kitegeeza he who sick kati mulimu okunoonya ekibuuzo kyaffe kibeera kimu era abalokole bajja ne bakootinga Katonda kiyagatta awamu tewaba akigattula pulufu eriwa nti Katonda yabagatta singa Disire bakeera ku matere bagattagana ne Levixone obukakafu tubujja wani Katonda yabagatta era Levixone tukakasa yanoonyezza kubanga onoonya n'amaaso ag'omwoyo wadde n'onoonya n'amaaso ag'omubiri Katonda omukyalo omulungi yamuleeta kyokka ate amuleetera mu kkubo ly'otambuliramu kati mu kkubo ery'obutuukirivu Levixone mwabadde atambulira Katonda n'amulaga nti alina kuwasa Disire ekyo kibuuzo ekyokubiri senga sebbanga yangamba nga tutandika comedy nangamba Dr. T ekintu kyonna ky'okola nga mama otakibulya mu mirembe kibeera kibi mama wa Levixone ayinza okusanyuka nga Levixone alese Disire gwe bw'obeera gwe mwanyina mmwe n'awasa omukazi omukulu nga Disire osanyuka kitegeeza that's wrong ekyokubiri omusajja Bayibuli egamba nti naye omusajja bw'osoma Genesis omukazi ng'amaze okwonooneka Katonda naawe omusajja obuyinza okubeera waggulu w'omukazi n'okwetaaga kw'omukazi okubeera waggulu w'omusajja ekitegeeza a man is a head of the family kati ekibuuzo Disire asobola okubeera wansi wa Levixone ekyokubiri Levixone osobola Disire anakkiriza okufuga kubanga nga tuvuddeko bano ba feminist abatalina n'abasajja omusajja ateekeddwa okufuga mukyala we okumukulembera okumufuga n'okumwagala omusajja akeera ku makya n'agamba togenda okwo kufuga nga tolina kgenda Levixone alina obuyinza obugamba Disire togenda leero sigala mu nju kubanga era omusajja bw'atafuga mukazi we waliwo obuzibu bungi kati omuntu akusinga emyaka egiri 8 oba 5 amazima baakusinga experience n'obukulu mission eba esinga vision tuba tugenda kufuna ebizibu by'otalabanga nako kyokka kino kibagamba buli kaseera Isaiah 40 verse 8 ekigambo kya Katonda ebbanga lyonna kigenda kubeerera emirembe n'emirembe kigenda kubeerawo emirembe n'emirembe kigenda kubeerawo
Big Eye atawanye n'obulamu wano mu nsi lwakwagala mukazi mukadde yavuga manyo yasookera ku Donizera. Big Eye abonyeebonye n'okufuluma Donizera era Big Eye ajja kufuna obuzibu okuwasa omuntu. Kati tulaba kino ekyana ekito ekya Galaxy kimisa enule nekyagala omukazi bwe kimanyi nti alina omusajja kati enoko gye yafunye mu mutima gwe ne Clot gye yafunye mu mutima gwe kizibu okumuvaako lwakwekasa n'emisa enule mu mutima gwe awulira bubi. Kyokka kibi omuntu omukulu okujja n'omulaga mbantu omukazi omukadde bw'atyo kubanga nakyogera okwagala omukazi alina bbaawe obanga afuga emmotoka eriko namba za gavumenti lwe bakujja mu ofiisi ng'eddayo ku disitulikiti kati yaddayo dda. Mr. Henry yali tasobola fuga pulima. However much they had good ideas, ekyo waliwo kiraba bulabi era amaka gakoze gatya. It ended in tears. Omukazi nga yeeyongeddeyo omusajja ng'afunye ennooko kati omusajja agwamu ekigo. Baba akuwasaako. Nze Dr. Tiamale Musumba Sala abatumidde omuntu yenna ng'olina obuzibu oyagala kwetuga okooya obulamu obubi. Waliwo abantu amazima twatwogera ku social media wano naye ng'olina ebirowoozo by'okwetuga, olina masturbation, olina pornography, obulamu bwakulemerera nga tuvuddeko social media gwe obulamu bwoyi. Waliwo abali ebweru eggwanga ng'oyagala kutema mukazi wo namuwa butwa oba kwekasuka kuva ku kizimbe. Musumba Sala esimu bagenda giteekawo awo ne Pastor Asha ne Pastor Victor. Tukubire kasimu tusooke tuwogereko mu linnya lya Mukama waffe. Tujja kwogera Katonda ayamba. Katonda Yesu gy'ali. Yesu asobola okuyamba ebizibu byonna. Nsembyayo okutumira mukwano gwange Usa Kateregga, nentumira mukwano gwange MP w'Essembabule, eri side z'emawogole eyo waffe Lutunkwe eyo waddawa. Honorable Sashi Musherule. Honorable Sashi Musherule gye baleka emirimo tuyina eddima eddene ery'okuddayo okusomesa bannayuganda. Bannasembabule tubazeemu amaanyi abavubuka abaffe ne constituency yaffe erabe nga efuuka ya buvunaanyizibwa kubanga amazima Katonda atuwadde ekisa ne tutuuka wano we tuli. Bwe tukwatagana gw'oli mu parliament, nze ndi mu media, mukama wange Kateregga ali mirimo egya printing, ali mirimo egya publishing, tusobola okuyamba eggwanga lyaffe ne constituency yaffe. So Honorable Sashi Musherule nkulamusizzaako beera bulungi.